naye nga bibadde bingi ebibadde byetololera ku chairman Nyanzi ye n'okwagala okulaga nti mu kibiina wa in fact ne wabase kuyitale jeno yennyini babadde n'obutakkaanya ne chairman Nyanzi yes ate office jurisdiction zaabwe ndabanga ez'enjawulo office za njawulo naye omanye okwagala okuba nti goyagala okozese office yo n'okuba nti oli wa Luganda ku munno obuutikire office endala ya secretary general office endala zonna olage nti buli office zonna oli waggulu waazo ekyo kikyamu kino ekibiina ky'Abannayuganda si kya muntu abaana bayiye omusaayi gwabwe abaana bonna abafudde bonna betuziise tewali alina Luganda ku president Kyagulanyi wadde ku chairman Nyanzi ni babadde n'ab'enganda zaabwe balese famire zaabwe abakyala n'abaana bamache tebali makomera bamugumya Gaddafi bakirewo bali makomera kulwa kibiina kati goyagala okulowooza nti no office yo ejja kubuutikira office zo nekyo kikyamu mwaba makadi mu ngeri y'okuzitunda kuba Sebuufu ye yali mu kakiiko k'ebyokulonda n'awabuwi mukyala we kadi n'alekawo yali alina okugifuna abantu ne baga kati ono ye mutuufu kyekye nabagamba nti abantu abatuufu bwe banaabimibwa kadi zigenda kufunibwa abantu abakyamu kati lwaki omanyi oyo independent akola ebyo ekibiina tekisobola muteekako kazito konna kuba tekimuyinaako buvunaanyizibwa kagamba Ssemujju wadde si waffe sawa yonna asobola okubeera ewaffe ate Ssemujju abadde akola bulungi mu palamenti nze nabagamba omuntu gwe mugenda osimba ku Ssemujju tagenda kumuwangula George Musisi munafu nnyo ne Musisi lwaki asigala mu mateeka nga gwe munafu nnyo tasobola nze nkubuulira kati kikyaki era agenda mu palamenti kwebaka bwebasi ye mujje mukono ki anti kati kibyo kutagala byogamba eno mukono municipality simanye eno buyikwe sima mukono south simanye eno wa shege namboze bisanja bisatu omugambe musi mukwano gwange musi bakulese kugwa ekira toyina jolaga kyokamba akola mobilization ewa ali mu bantu kati ije ali n'ebipande gye biri ekira nabirabye wona wosinzira byonna byokulankwaniza kubuza konti osibyo tyafunye okusomozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulankusaasidde asobodde okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo kuyozayoza tuli ku MS Media abatwagira mwebale nnyo mwebalire ddala abaweereza message abaweereza comment abalaba obulabi n'osirikira eyo silent viewer silent listener webale nnyo webalire ddala nze Matiya Sekanjako nyina Kanso Hassan Nsubuga muna NUP nga kakofira wokalaba agenda kubuuza tandika okwogera ebigambo Kanso wasuze otya buuza abantu nasuze bulungi sebo abatulaba ojja kuteekamu amaanyi abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza nembeebaza okubeera ku mukutu guno MS Media mwebale kutugoberera yonna gye musinziira kwetoloola ensi yonna abali mu America Bungereza abali mu Europe abali eri mu South America abali mu kyondo kya Buwalabu bangi babeerako mwebale nnyo Kadama abali omanyi Kadama abantu bali balooza oba kigambo kya kuvuma naye kigambo kya Luwalabu kitegeeza abantu abakola ewaka abakola emirimu egya waka bwekityo kiri oba tomuvumye nese ogubalira mulimu gwe so tubeebaza mwenna abavubuka ba NUP ba Foot Soldier yonna gye musinziira kwetoloola ensi yonna ensi yonna ba Foot Soldier gye tuli bana NUP mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bonna bwa NUP abakola emirimu egy'enjawulo tubeebaza nya tutandike ku chairman Nyanzi yabadde ki ebibadde wewe tobiraba twakola program luli nga tanaba kwetonda n'abayo neyetondera bannayuganda n'agamba n'omwana aveyo yetonda omwana leero n'ayita press conference ndowooza abasobola bajja kugendayo okukola amawulire ge naye nalabye nga bamususpendize mu kibiina njagala oddemu tulambulireko kati mu kusooka tulambulira nga ndaba ng'ebyokusaaga nti wabaddewo entalo nga womanyi ndowooza ebibiina by'obufuzi byandibadde nga Catholic Church nze Catholic Church njeegomba wasobola okubeerawo ensonga ey'ettabu nga faaza yazaala omwana naye public neetakimanya naye nga bali munda bo bakimanya chairman Nyanzi kiki kyazzaako lwaleero kubiriwo nga bwe nakugamba lulinze bwe mba nzija wano kisooka ndi mukulembeze era uyo bantu bawuza tayambala kakofi tamubuusabuusa wuyo akalina kati ndi mukulembeze mu kibiina kakofira kano nkambala ku mikutu gyonna naye mba ngenze ku mainstream media nkambala so si kakofira kokka naye ndi member omujjuvu wa NUP ate ndi mukulembeze
ndi munnamateeka wa kibiina, mbadde mu kkooti nnyingi nnyo be tubadde nabo mu kkooti ez'enjawulo ez'amagye ezaki zonna mbadde mu ndaba nga mbeerayo nga nkola emirimu gy'ekibiina. So bwe nzija wano okubaako bye njogera sibisaagiramu, mbyogera ku lwa kibiina kubanga ndi memba w'ekibiina tabeera abawanjawulo nnyo ku muwagizi. Omuwagizi asobola okumala gakyukakyuka nadde eno nadde naye memba w'ekibiina n'okuva mu kibiina okuvaamu obyo olina emitendera gy'olina okugoberera. N'ekibiina nga kikugobera kirina emitendera mwe kiyita. Singa kikugoba obi okitwala mu kkooti. So memba w'ekibiina taba muntu wa bulijjo. So bye njogera wano mba mbikakasa ate mba mbimanyi. Chairman Nyanzi abadde n'ebizibu bye mu kibiina, munda mu kibiina okumala ekiseera ekiwerako. Nabagambako nti omuntu abeera nga ffe tuli bannamateeka. Kyagulanyi pulezidenti waffe si munnamateeka omujjuvu wadde nga yakamala diguli mu mateeka. So amateeka agamanyi naye nga si munnamateeka omujjuvu. Yes. Naye bwe tutuula naye ayina byasalawo. Byasalawo ebyo tumuwabula. Kino mu mateeka kikyamu oba kino kituufu oba kino kiri bwe kiti. N'atuwuliriza naye waddembe okugaana. Naga ndi asijja kubawuliriza nze kankole ebyange. Kati tusobola kuteekawo mbeera nti ffe bye tugamba byalina okukola ne tumukaka nga ate mukama waffe kiba tekisobola kukola. So Chairman Nyanzi yali agala okulowooza nti ali waggulu w'ekibiina ne mukama waffe president olw'okuba nti oli alaba muganda we oba ki kwegamba n'ayagala asukkulume ku muganda we olw'okuba oli mutowe naye ne yeerabira nti ate mutowe ate ye mukulembeze w'ekibiina. Ebyo bintu bibiri biba byanjawulo. Oli waba mukulembeze nga naye naawe olina obukulembeze mu kibiina ekyo naye ng'oli wansi w'oli kkiriza okutuusa naawe lw'oli kulembera n'obeera mukulembeze mu kibiina. Kuba ne Chairman Nyanzi alina amakaage Kyagulanyi tasobola kugenda n'aweerayo biragiro. Kubanga gali makaage yamanye engeri gy'agatambuzamu. Nolwekyo buno obutakkaanya obubaddewo tubadde tugezaako ennyo nga bw'ogambye nti mu kyaki bibeerayo. Naye ebintu by'obufuzi ebiseera ebisinga wadde n'eddiini birabikirayo nnyo mu ngeri y'ebyobufuzi naye ate newaffe kisukka. So omuntu ensonga musobola ozigonjoolera munda mu kibiina kuba ffenna kye tuba twagala obutakkaanya bubeerawo kubanga ekibiina kirina abantu bangi balina endowooza ez'enjawulo. Yes, nina endowooza eyange n'oli alina eyiye. President Kyagulanyi byalowooza nze si byendowooza ate nga nange ndi memba w'ekibiina ffenna tulina kaadi emu efaanagana. So olw'okuba nti mukulembeze wange bw'aba alina ekirowoozo kyaleese akitwanjulira nga bammemba ne tukikkiriza oba ne tubaako okuwabula oba ne tukigaanira ddala ate n'ensonga ne tuziwa. Kati buno obutakkaanya obubaddewo nubadde bwakimpowooze naye kati bwavuddeyo mu musana bwaviirayo wa kasita omwana yavaayo n'avuganya nga independent. Ekyo ekibiina tekyakitwala nga kikulu naye nze atunuulira ebyobufuzi naddala ku ddaala ly'ensi yonna nakalaba nga kabonero kakulu mu byobufuzi. Kubanga ebyobufuzi ebiri ku ddaala ly'ensi yonna Matiya n'okwambala obwambazi olugoye osobola okujja ne nga ndi asijja tuula nawe Matiya olugoye lw'oyambadde olwo luyina obubonero obusobola okulaga kuba ati nze newe mba nina meeting nga ya bulijjo naye nga nina mukwano gwange wa DP. Kati bwe tujja najjira mu uniform eya DP abantu basobola nti musajja oyo temumulaba yasaze eddiiro gwe yabadde naye temulaba yabadde ayambadde. So akabonero kabeera kakulu. Kati bw'okwata mutabani wo n'omufronting agenda avuganye memba w'ekibiina gwe bawadde kaadi wadde n'oli memba naye ye tebamuwadde ate ng'oli mukulembeze wa ku ntikko mu kibiina kiba kikukuba. Kubanga nze Nyanzi namugamba nti kyo kikyamu mwana mugamba kakkane kubanga Nyanzi teyavaayo kola oba kwogerako na bamawulire oba kubaako kyayogera nti bannaye omwana nagezaako kumugana yakoze ki yaganye n'agamba memba wa kibiina n'asala buso aweze emyaka 18 yagenze ku lulwe ekyo kyamulema. Ekyokubiri omwana wamala okuwangula najja mu maka ga Chairman Nyanzi yani mugamba nti wano tewabaawo pate yonna ekolebwawo
tugende ku kibiina tuweeyo n'okwetonda kwaffe nti waliwo ensobi ezaakolebwa mu kibiina mu kugaba kaadi naye kati kino kiraze ebituli kubanga kyandibadde kikuba na bukubi bituli mu kibiina ng'ate omwana ne chairman Nyanzi bimwongera ki maanyi kubanga Nsanja bwe yavuganya entenjeru n'awangula bw'ovuganya n'ogwanga oli independent kikukosa nnyo naye bw'ovuganya n'owangula era olabye nti ba NRM leaning abali mu parliament oba abafa abanupu nti Mwai Museveni tasaba baga ndi kokasi NRM etudde temujja bebasooka ne mu bus nga bagenda kubanga lwaki amanyi alaba nti balina amaanyi nti naye ekibiina kyakola ensobi mu kamyufu yes ekyo kye kiba kiraga kati kitegeeza mu biro mulina okwekuba mu ttooki ne mwetereeza kyono gwe tutaawa kaadi ekizibu kyali luddawa wakirabye ekisolo ti independent yawangudde ow'NRM yamaze okuwangula yagenze ku kitebe ky'NRM bulungi nnyo kitebe ky'NRM era ne kala ze yalayiriddemu ng'olaba ze NRM yes kubanga memba waki kati eri yagenze ga nti bannange ensobi muzirabye nti zaaliwo nze nayina obuwagizi kati nze wange mu Kawempe South bw'otampa kaadi n'enzija n'embuganya independent bwe mmala okuwangula ojja kulaba ensobi kyo nsonga lwaki nti ffe tujja ne twogera ebintu bino nti mu kibiina twetereze ng'ekibiina tumanye nti waliwo obuzibu kyova olaba nti bwe nzija wano ne mbagamba nti akakiiko ka Walukamba kafu tekasaana kuteekateeka kamyufu konna ka kibiina nga kafaanana bwe katyo era bw'otunulya comments n'abantu byebaboogera bampagira baga nti kituufu okitegedde kubanga abakakulira nabo baagala kwetaba mu kalulu baagala kwetaba yes kati tango odoyi bw'ajja n'agamba nti nange njagala omusuubira otya ate okusunsula gwagenda okuvuganya naye era abeere n'akamyufu ak'amazima n'obwenkanya so tudde ku butakkaanya buno so obutakkaanya buno bwagenda mpola mpola nga bulya nga bwolaba ekigenge bwe kijja kitegeze ne badde manduso eno yabadde manduso kibaddewo kyayabise bwabisi naye kibaddewo munda mu kibiina nga kitambula naye nga ffe bammemba n'abakulembeze mu kibiina nga tugezaako okukiwumbawumba kireme kola ki yes kujeno mu public kubanga chairman Nyanzi atula nange ambuulira kino n'ekino mubuuza nti ng'ovudde ku tozze ku bwa Lord Mayor kizibu ki kyanti Kampala Central ze nagamba sijja kuvuganya sikyajagala nengenda ku bwa Lord Mayor ate mukama waffe n'agamba atojja ku bwa Lord Mayor Kawempe North ate tojja Kawempe North nimubuuza ate bagana batya kale bwa Lord Mayor ovuddeko tubange ebisanyizo badde obirina Kampala Central tokomyewo gwe weyagalidde naye towadde na nsonga kubanga waliwo gamba nti nvudde ku bwa MP Kampala Central waliwo ensonga ennambulukufu n'owandiikira ekibiina okitegeera obukulembeze bw'ekibiina nti olw'ensonga ABCD sikomawo ngenze ku bwa Lord Mayor kubanga bandibadde bamuganya obwa Lord Mayor nga ye bwagamba yandigambye kanzireyo mu constituency yange mwe navuganyiza Lulies Kampala Central ne kakati Kampala Central ogitidde osula mu Kawempe North naye ate otiddeyo ate ogamba nti bwe twatudde n'omukulembeze n'agamba nti ate nzije mu Kawempe South President Kyagulanyi gwe mmanyisi bwetyo bwakola ebintu era nze kasita ebyo nabitegeera ne ngamba wano tewali nnyo mulamwa kubanga oli tasobola kujja wosula nanga nti gwe mati osulawa nti nsula bule mu Busiro East naga nti akati genda wesimbewo mu Makindye East jo tayina kakwate konna so olaba nti wabeerawo ki waliwo obuzibu kati obuzibu obwo bwaliwo ne ngamba chairman biwanvu byoyogera ku President Kyagulanyi webiri nti akujje eno akutadde eno akujje eno akutadde eno nze ekyo nkimanyi President Kyagulanyi tasobola kukikola chairman Nyanzi yali yekwasa muganda nti yamutagaza togenda ku Lord Mayor Kawempe North togendayo kati ategenda mu South ate Kawempe North gyobeera okitegedde naye nga ye President Kyagulanyi ye tayagalira ddala famire ye bantu bakulusegererwe kujja mu byabufuzi ebyakadaala oli bwabanga ayina ekirowoozo ne passion
wanti leka nkubulire. Bagambye gwe byofuzo birondola ku ddala y'ensi yonna. Yes, Uganda, yes, ku ddala y'ensi yonna kankuwa ekyokulabirako. Susan Collins, mubaka mu parliament ya Bungereza ya America, House of Representatives mu America. Akiikirira essaza erye Maine. Essaza eryo lyakiikirira erye Maine lisinga kubaamu ba DP. Ojja kunyongeza eddoboozi olw'emmotoka essaza erye Maine Susan Collins yakiikirira lisinga kubaamu ba DP. Naye mu kalulu akawedde 2-2 kali akagwa aka 2-2 Susan Collins wa Republican Party yagaana okuwagira Trump. Naga nti wadde ndi wa kibiina kimu ne president naye sigenda muwagira. Kubanga president ali muleniye nange ndi muyanga ate n'ekirala. President byakola ne byayogera tebimpanguza nga nze. Mu ssaza lyange gyenvaamu binkuba bukubi. Era nagaana omuwagira ne Republican Party teyamuwa kibonerezo kyonna. Yali swing state. Nga teina katugambe teina. Lyali ssaza lya DP. Lya ssaza si swing state. Lyali lya DP. Blue state gye bayita Deep Blue State. Naye nga yeye eri wa Republican Party avaayo yekka. Ajiwangula ati wa Republican Party. Anti nkugambi kyenkugamba nti kiringa okubeeranga wano. N'obeeranga mu Buganda mulimu omubaka wa parliament omwo wa NRM. Naye nga nuupu yonna nga nuupu abantu bakimanyi nti otaba na kadi ya nuupu tosobola kayita naye ye naakayitako aba yakayitako ati which means nti ye abeera ne byagamba abalonzi tibannaye nze ndowooza eyange yeeno wadde ndi NRM naye mulonde gwe mwagala kuba president zirindabo olwange temulonda NRM kubanga akimanyi nti kijja kumukuba. So Susan Collins yagaana sigenda kuwagira Trump olw'ebirowoozo bye ne byayogera n'ekisaza gyenva sijja kumuwagira. So tewabeerawo nnyo buzibu ekibiina kiba kikiraba nti gwogenza ekiruhula eriye lwakitula Museveni gyava nengenda nenzyayo baka wa parliament naye ng'okuva ku kyeyamaani w'ekyalo bonna NRM wanyizema pensago nganyizema bakulundula amapensago wako endowooza yange yempanguza yes so si kibiina tunulira sekikubo byayogera otunulire mbwate kama byayogera abamulonda NRM n'akamyufu n'akabangula tinkasimire bwekimanyi balebo MP n'ekibiina kyagezaako okubagoba naye olowooza lwaki buli kisanja badda balina independent mind eyawukana ku kajajjatta ekibiina nze Museveni nze bo bagenda ne babuulira abantu ebyabwe ate bajja mu parliament era ne boogera ku nsonga ne basigala ku nsonga ezikwata ku bantu ne bawakanya n'ekibiina okusinziira ku bye boogedde. Kibiina kyogera kino naye ffe tetujja kiwaga. Waliwo obuli bw'enguzi obuli mu parliament speaker yabwenyigiddemu mpuuga ne bannaabwe bakomishona bonna abasinga b'NRM ab'NRM bennyini base ekikubo ne bakulemberamu okuleeta petition egoba bannaabwe olw'endowooza yaabwe yes nti abantu baabwe byebabatuma okitegeera. So n'olwekyo okutagala okwo ng'ate ye mu kutagala ako agamba nti president yamugamba va wano dda wano kubanga ekyo kiba kikuba ne president. Po bwe nzija wano ne ngani president waki ogamba Chairman Nyanza ave Kawempe North oba ave mu Kampala Central oba ave ku Road me ajje eno mu Kawempe South gyatayina tola nti kiba kiine engeri gye kyonoonamu erinnya lya president wange. So ne ngamba nti ensonga zino zeetaaga okukwata mu ngeri eya kisajja kikulu naye Chairman Nyanzi mwamulaba juzi bwawambibwa bwavaayo statement ze yakola nga nyingi tezikwatagana. Abaana bangi bazze bawambibwa kyogamba yasoose okuwambibwa mwene bangi bazze bawambibwa abamu ne bavaayo nga n'okutambula bamasereka babalaba nga bavunze n'ebigere naye nga basobola okujja nayogera ekyabaddewo. Gwe n'ova mu kuwambibwa gye wavudde ate ayogerera amagye kulayi gye najja n'agaa nti bannaayo oli musajja waffe tetumulaba okumanya musajja waffe mulungi nnyo twamukute bulungi ne tumujjanjaba bulungi era ne tumuleeta bulungi. Kati ekyo kyokka kyongera okwongera okuba ebituli mu bigambo byo okitegeera. Kakati bw'ojja n'ofulonti ng'omwana ng'oli ssaabakunzi wa kibiina olaze nti ekibiina wadde oli ssaabakunzi wa kibiina ebyekibiina bye kibisalawo gwe tobikkiririzaamu. Nze kandeeta omwana
olwo ekiwundu oyongera kukiyiwamu munnyo kubanga wabaddewo ekiwundu naye nga kigenda kikala tukibikkirira tugambe nti bannaye kanzijanjabe nga abantu tebalaba nti nina ekiwundu kugulu okitegeera naye kakati ono kakiyiyeemu omunnyo kati kyongedde ogaziwa n'empale tekyasobola kibikka kakati omwana bwazze awangudde independent kale kirungi naye ekiwundu mu kukibikka wandibadde okolera kabaga mu makaago afazali omwana mwambaze kale okolete mu makaago mwambale atayazze ekibiina mutulaawo makaaga mmwe mulage ntya tuli wamu n'ekibiina naye mukoze kapate kammwe ewaka bwe mumaze okukola kapate kammwe mubivuddeko okitegeera omwana ali mu makaago takomyawo kukubeera nti ekyo mukivuddeko naye omugambye n'omugamba nti akakati kati ne ku kibiina togendayo kati kola emirimu gyo emirala nga ggwe anti nze nkubuulira kati omwana ebyo bye yakoze teyabikoze mu kwetengerera kwe ye ng'omwana buli kimu ekibadde kigenda maaso abadde tosobola kubanga oli taata wa mwana omwana akyali ne maka g'abazadde be n'ogamba nti nno omwana akyali mu maka g'abazadde be nti bazadde be tebamanya kigenda maaso kuye kuba kakati omwana bw'abaga ayisa abamawulire agenda kubagamba ki kitegedde so tewali kati ebbwa lyasajjuse kubanga ensobi zabaddewo ne zikolebwa ng'ate ensobi ziddiringana ensobi buli wookola ensobi ng'ogiddiringana kitegeeza oba ogikoze mu bugenderevu tusobola kugamba nti leero okoze kino n'enkya n'okola kiri n'enkya n'okola kiri naye nga byonna bifaanagana n'ogaa nti obikola mu butamanya tekisoboka okitegeera so nze ekyo boolaba nti bwe nzija ku mawulire wano nzija n'endowooza yange ng'omuntu nga nze ate nenzijjayo n'endowooza y'ekibiina kyange gye tulina ng'ekibiina nayo nenjireeta nenjigatta n'eyange ne tulaba nti bisobola okutambulira awamu kubanga ffe mu kibiina ekyaffe era ngezezzaako nnyo okuggyawo bino bye bagamba ate ekyo ekibiina ky'NUP simanyi naye waliyo bwannakyemalira waliyo ki ewaffe teri ebyo okwesansabagakwe ku live kutegeeza kinze ndaba kwesansabaga kwani kwa Chairman Nyanzi omwana ekisooka asolo designinga ekyokubiri nga designinga koki ku kifo ky'owagirudi lwaki designinga nasonga kijaawo okusinkana President Museveni banayoga nti bakisanyukidde statement ze ekisooka statement yawadde mu designinga eyokubiri yakwetonda naye abasinga gye basinza okuvumirira ya designinga omwana designinga tewali nsonga yonna lwaki designinga nati mwamutadde mwamukomeredde misumali ejakatiko tewali nsonga yonna lwaki omwana ffe tetumuyinaako mutawaana omutawaana abantu bagulina ku kitaayo wa mwana so omwana tetumuyinaako mutawaana kubanga omwana nkugambye kaadi we watagifuna ekibiina kyali kiriya tetukuwadde kaadi wagira agirina ate nga Makerere bagamba bagobayo ebibiina by'obufuzi anti bagobayo ebibiina by'obufuzi naye babigobayo mu ngeri ya campaign kitemu ku balaale zino ez'olujjudde naye ekibiina kibeerayo era obadde obiraba NRM DP nga bavuganya bulungi naye akalulu mukanoonya mu ngeri yavakyo nga bwe twali mu kalulu akawedde kitemujja kubalaale mu university bulungi nnyo naye nga akalulu mukanoonya mu ngeri ya Makerere naye obadde olaba universities endala nga abantu bagenda maaso naye ekyo kyali Makerere wokka so bwe bati bakuwadde kaadi ki ekiddako gwe nga Ssaabakunzi w'ekibiina gwobeera kyakulabirako kyamaanyi okitegeera kubanga Nyanzi nga ku bwa Lord Mayor yali yatandika dda buno obutakkaanya obwaliwo ng'aganze batampe kaadi ngenda kujja independent gwe Ssaabakunzi w'ekibiina nga bwagamba Ssaabakunzi w'ekibiina ndio batamuwa kaadi ya NUP yagenda kujja independent wabeerawo ekizibu kyamaanyi nnyo naye ng'ate ye ekizibu kyalina kiri personal tekiri ku ebintu byakola biri personal wakati we yalaga nti obutakkaanya buli wakati we ne President Kyagulanyi ng'abooluganda nga buli politically nga anti kiri political naye political mu ngeri eri personal nga bwe nyinza okugamba nti kiri political naye nkiteeka ku gwe muganda wange lwaki kino tokinkolera naye nga muganda wakugamba nti yes waliwo oyogedde bulungi waliwo emitendera gye tulina okugoberera
kwantu oli muganda wange tingenda kwata bukwasinga nti kati gwe genda si bwe kiri ebyo ebintu byavumiriza ekibiina mu kalulu akawedde tetwagala kudda mu nsobi ze ezimu kuba tosaaga ekibiina kyali kya myezi 2 kati ekyo twakyekwasa nnyo era tuzze tukyekwasa kati emyaka 5 abantu mugenda kubagamba ki tekiriiwo yes so president Kyagulanyi si mwetegefu kukola nsobi ezo bwe zityo kubanga ebyaliwo ebingi ennyo mu kibiina ebyaliwo byonna kutunda kaadi nga bwe baali bagamba batambuza ebyo ebintu naki kubanga abantu bangi baavaayo wadde nga baali tebalina bukakafu ninga bagenda ku mikutu gy'amawulire nze banguza kaadi ne bakansala bo balaba wanene bagenzi ba president Museveni agamba ne kaadi batuguzanguze ffe kati katugende gye twagala naye nga babuuza ani abaguza kaadi nga bonna buli omu asonga ku chairman Nyanzi kyobuvuyo bonna kwe bwali bwetoloolera kakati lwaki ate twagala okudda mu mbeera eyo ekibiina si bwe kityo bwe kitambula tetugenda kutambula nga bajega kubanga twagala bukulembeze bwa ggwanga goloza lwaki kugamba nti Waiso agende e Busoga n'abalala bagende ewaabwe lwaki olowooza nkyogera bwenti kubanga twagala okugaziya obukulembeze bw'ekibiina wabeera nga waliwo deputy president wa Western akamyufu bakateeketeeke deputy president ayambeko ne secretary general tulabe nga tufuna ba candidate yes nze nina abantu bemanya abajja ne baga nti nze kadi nali neebase wange ku macha kansala omu yantuukirira ali eyeruzira nangamba ye yali yeebase ne bamukonkona ku macha namuga nti kadi yo yino nga yeebase kadi ne bagimusanza mbu kubanga yagula kadi yagamba yagigula kati baali balina ogimuleetera ewaka kati ogenda mugamba kyo yabeera nga independent kyokka ate nga waliwo oba omubala nga kansala oba MP okitegedde so mu kibiina tulina okugogola ekibiina okulaba nti kidda ku mulamwa tasobola kugogola kibiina ye nga ye Chairman Nyanzi kubanga ye Chairman Nyanzi alimu obwanakyemalira nga ye ayagala akole nga ye nze oli muto wange nsi enjagala kyenkola mu kibiina ebyo tebikola office gye bamukwasa yakunga mu kibiina kyo by'obufuzi ekyo tekikola office yakunga eyina amaanyi katube eyina amaanyi kikirwaki agujubanira nnyo buno anti kati ekyo nakyo osobola kubanga ne office yo osobola ogikozesa kugula wundi naye nti naye mu ngeri y'ekimpowooze okitegeera naye kakati kyobola nti ffe twagala ekibiina tukitereeze tetwagala buvuyo bwo bukomewo gwolaba ababaka ba parliament mu parliament kati aba NUP bali mu kwegabanya milioni 10 aba opposition ab'enaale ekiwandiiko bameka bakakisainingako ate n'ebyo ebyekiwandiiko bya kisiru nze sibyagala kubanga nalabye Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ababaka bagamba nti sente ezo tebazifunye oba tujje kweyenso so kiki ekiddako eri bamususpendize mu kibiina office eyo bwe kiri si bwe kiri ebiwakiwandiiko kyafulumye bwe kiri agira ayimirirako kokumi kubanga ayogedde bingi nga tebikwatagana omwana we yamususpendingisa tolaba nti naye kyakabadde bamulwana munda ate wali abadde amulwana nze nkugambye nti ebintu bingi ebibaddewo nga tebitambula bulungi ebintu bingi ebibaddewo nga tebitambula bulungi bingi bibaddewo bingi gye biri mu kibiina bingi saagala kubyogerako wano kubanga bingi saagala bijje mawulire olw'ensonga nti tugenda kwongera kusajjula busajjuzi ki mbeera okitegeera naye nga bibadde bingi ebibadde byetooloolera ku Chairman Nyanzi ye n'okwagala okulaga nti mu kibiina waamu in fact ne wabase kuyitale jeno yennyini babadde n'obutakkaanya yes ate office jurisdiction zaabwe ndabanga ezenjawulo office za njawulo naye omanye okwagala okuba nti goyagala okozese office yo n'okuba nti oli wa Luganda ku munno obuutikire office endala office endala zonna ng'olage nti buli office zonna oli waggulu waazo ekyo kikyamu kino ekibiina ky'Abannayuganda abaana bayiye omusaayi gwabwe abaana bonna abafudde bonna betuziise tewali alina Luganda ku president Kyagulanyi wadde ku Chairman Nyanzi niba babadde n'ab'enganda zaabwe balese famire zaabwe abakyala n'abaana pamache tebali makomera bamugumya Gaddafi bakirewo bali makomera kulwa kibiina kati goyagala okulowooza nti no office yo ejja kubuutikira office zo nekyo kikyamu so office zo nazo president wange Kyagulanyi sentamu
afubye nnyo okulaba nti ofiisi zonna mu kibiina zisigala zeetengeredde zikole emirimu gyazo ng'era nga tazikuba ku nsolobotto. Era ekyo Pulezidenti Kyagulanyi nkimusiimako nti mu ntambula gye tutambuddemu buli ofiisi ekola ky'erina okukola awatali kumwekwasa ti ate nze ate kati Pulezidenti yaŋŋambye kola ky'olina okukola abantu bajja kujajinga. Okitegeera? So ye Chairman Nyanzi ekizibu kyabadde nakyo kyekyo kyekizibu ekinene nnyo ky'alina. Alina okusooka ategeere nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wa NUP aliwo. Okitegeera? Yes, ekirala alina okutegeera nti ofiisi zonna eziriwo toyina buyinza kuziwa kiragiro kyonna. Okitegeera? Kubanga gwe obeera ng'oli Ssaabakunzi mobilizer w'ekibiina bwe mobilizinga kola report kwatagana ne ba mobilizer kuba ne ba mobilizer bangi takwatagana nabo. Ate nga bagwa mu gundi ya nga bagwa mu doketi ye takwatagana nabo. Kungebeerawo n'olaba abantu bataano be bavudde Busoga abazze ku lw'ekibiina. Okitegeera? Naye nga ate tulina Secretary mobilization atwala Eastern Andrew Kaluya gyali akunza abantu abakulembeze bayitirivu nnyo naye n'akola ekintu nga tase nabali kubategeezaako ye n'alondobayo ababe nabaga ndi abano bavudde Busoga. Ekyo kikyamu. N'olaba abantu basatu mube bavudde Bunyolo. Bunyolo abantu abalonda President emitwalo n'emitwalo oyinza otoga nti wavuddeyo abantu basatu. Office erina budget enamba esobola okuleeta abantu ne bajja. Okitegedde? Tubadde mu tours zaffe ze tubaddemu eyo gye tubadde tutambulira mu tours zaffe mu Uganda yonna. Naye ng'olaba bintu bingi ebitatambula bulungi. Byesobola kujja kwogera wano. Yes, nga tebitambula bulungi. Naye nga bw'oba otunuulira ofiisi ng'olaba obutakwatagana weebuli. Okitegeera? Tubadde mu tours ezo nga Secretary General David Lewis Rubongoya nga yeetisse ekibiina kyonna. Buli wetulaga si ku radio kugenda kwogerezeganya n'aba radio kugenda kulaba office ziguddwawo zitya kugenda kola byonna nga ndaba n'amaaso gange bwente. Nga bano bakola ki? Ati nga gate balina kye bakola nga tebamuyamba. Naye nga office bazina ne budget bazirina. Niweebuuza kati omugaso gwammwe gubeera. Secretary General ogolaba Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya nga akola buli kintu kyonna ne weebuuza omugaso gwa bano kiki? Kati Mmandu Soggoba Nyanzi yazze tuleme kumenya kibiina. Ekibiina tetukimenya. Bannayuganda baasalawo batuwagire. Naye basalawo ne batuwagira ffe ne tudda mu bintu ebyo ebyokwerumaaluma kola kino. Secretary General gw'olaba Mwaluwa, gw'olaba Koboko, gw'olaba Teso. Oyo omusajja gw'olaba David Lewis Rubongoya akola nga Kalogoye. Oba naye tayagala kolagana ne banne. Akolagana bulungi nnyo ne banne. Bulungi nnyo. N'agamba nti akakati kuba olaba t-shirt sezo ezikubwa ez'ekibiina atayaza ekibiina biki. Byonna bibeera mu office ya Chairman Nyanzi. Naye onoonya ne gye biraga ne wabula. Bazikubanga za bwerere baziwa bantu. Yes, nga za bwerere tuze tuzigabe yo gye tugenda. Naye nga olaba bagaba t-shirt emu bbiri noga t-shirt endala ziraga ludda. Kubanga omuntu yeeyagaliza nnyo. Okitegeera? Ebyenfuna. N'agamba era ky'oboolaba nti no Secretary General ebiseera ebisinga nti olaba Chairman Nyanzi bw'awandiikira office ya Secretary n'amuganya yagala t-shirt 5 ng'amuwaayo 2. Olwo nga Chairman Nyanzi ayomba kubanga oli nkuwa 5 siraba kyezikola ki? Kyezikola bampadde entono. Alaba ekintu ng'ekya family. So yes, bw'olaba ekintu ng'ekya family kino si kya family. Kino ekintu kya ggwanga. Bw'otamanya nti oli ye President. Kyekirwanya Sonko eri Senegal n'ono Fayi okulembeze kati. Jupiter Sonko yalina amasannyalaze ne batamukkiriza kwesimbawo n'aleeta Fayi n'awangula ku masannyalaze. Era Fayi tasobola kumalako na Sonko. Kizibu. Sonko n'alowooza nti yali mu ntebe. Ne ku basa minisita nja kugobako. Kati naye ate kati ekyo. Kati ekizibu ekiriwo nti Fayi Sonko alina okusooka akkirize. Oli kati ye President. Kyamulema Sonko okukkiriza ye President. Alina okukkiriza nti oli ye President. Kati kyekino ekiri ewa Chairman Nyanzi. Nti ye alaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muganda wa bulijjo nga bwasinkana Eddie yawe ne batulawe. Ebyo birala. N'obukulembeze n'obulala. Butambula bulala. Kubanga ffe gye tuli batabayinaako Luganda. Tukola mirimu gyaffe egy'ekibiina. Tetubayinaako Luganda. Secretary General tabayinaako Luganda. Akola mirimu naye tojja kumufutubbalako. Kubanga office ye niyetengeredde mu kibiina.
bwaberanga ne president Kyagulanyi talagira Lewis kyakukola gwate chairman Nyanza ovaayo otyo omulagira ekyokukola okitege yes nze government twatuukanga awantu nga sente zasindikibwa dda office ekolebweko na buli kimu ne musanga office nga weringa temuli kintu kyonna nenga president ajja ku lunaku olwo awantu awo kati nga bamubuuza sente wazitaddewa tenga sente bweziri nga sente zirabikanga ne office temuli kintu ne tuyayana ku macho okwo jukira district ezo twalinga president asula walako nga ffe tusulayo naye nga tuyayana ku macha tugule ebintu mugende mugule meza mugule eki muteke mu office ebintu bitambule sente nga already bazi signing zafuluma naye nga Lewis ate kati alina okufulumya sente endala kweye sawa ono ba mugamba nti sente waziteka wanga ayogera ki ate kati ogwo namubuuza gwani amubuuza ekyo kinkugamba amaanyi agewulirawo omuntu gwani amubuuza so kati mwafunye mandu ne muto we tayagala mubuuza mwafunye mandu semugoba okitege so si mandu so naye so weri kati emugoba nze nkugambye nti bino bibaddewo bingi byemmanyi byesobola kukola ki kwogera naye nga bingi ebibaddewo nga bitambula so nze Chairman Nyanzi kyemusaba n'okukakkana amanye nti president Kyagulanyi ye mukama we ekyokubiri amanye nti office ye ina weeva erina ne weekoma akimanye ekyokusatu nti office zonna eziri mu kibiina kya NUP zirina okukola emirimu gyazo nga zeetengeredde okitegeera awatali kulagirwa ekyokusatu akimanye nti ebyaliwo mu kalulu akawedde nga tugenda mu kalulu bino okugaba kaadi bino biki tebigenda kuddamu kubeerawo ekyo akitegeera amanye nti kati bwebeera diiru yaliwo kati tewakyali wafuna kati wakyali Muwanga Kivumbi olwadde ku parliament ekisooka nga ayogeza amaanyi obwaliwo ku ndowooza abuvaamu leero yatugambye nti bataddewo ekiwandiiko empapula kusayiningako ate afunye sente ez'emiliyoni 10 ezigambibwa ajasayininge kati netumubuuza bw'oba oyogera bw'otyo naye azifunye bwana asayininga nti Katonda abeera akulaba kiina amakulu gwe mukulaba tekiina amakulu kyabujega kyabujega njagala banetegereze bulungi bannayuganda bannayuganda banetegereze bulungi ekyo Muwanga Kivumbi kyayogera kyabujega era kyabutaliimu kyabwewusa ekisooka mission ya Muwanga Kivumbi omanyize nga nti ebyobufuzi ku ddala ly'ensi yonna nze siri local politician osusula okuva ku locale international yes kakati kino kyakola Muwanga Kivumbi agezaako kwagala kutaasa babaka abantu be bakoowedda abataasi kubanga yagambye mbunjagala ndabe ababaka abali ku side y'abantu n'abatali ku side y'abantu bano ababaka bazze bafuna sente mu bumenyi bw'amateeka zino size sente zigenda okusooka bazifuna bazifuna Anita Munge era ne ku mwaka guli oguwedde baba batwale ye kololo twali tugenda oba munako nkulu baba wa milioni era 10 okitegeera so zino sente binebyo gamba nti bawandiike wano oba tebawandiika wano eno parliament abantu bagikoowa nze njogera ku babaka ba NUP wano abantu baabwe kumbi ababaka bonna ndoza tulina ababaka bayinza okuba tebawera 5 kwataano mu 7 tebawera 5 mu 7 ndozo tebawera 5 oyinako Ssenyonyi oyinako Namugga oyinako Alani Mayanja oyinako Balimwezo anti Nsanja independent naye kale katumuteeko oyinako n'Ensanja ani omulala Lutamaguzi kale waffe kati naye naye katumuteeke wa mulukubo naye katumuteekeko ye wa mulukubo tele ku ground naye kati ajja wa mu mugokuta ababaka nga 5-6 naye abasigadde bonna bafu bavundu nagamba wano Serubulwa nogandi obadde tomumanyi nze mbadde simumanyi Walugazi municipality ngano mpaka gwinalayo eggulu nade ku parliament yawo tumaze okukola story nga obimanyi tukosa olufuna ka interview wano ande abuna mawulire omu anyumya n'omukazi kazi mweru mutina nemubuuza nemuyita nemubuuza oyo mubaka nangamba ye mubaka gonza akiikirira wa ye wa Masaka district one MP independent yangabe bayina mutawe yakuba mukyala wa Sebufu nangamba yakuba mukyala wa Sebufu nangamba nti nenzinga mbadde simumanyira simulabanga okimanyi nti kada aganga kyali speaker ayirumba ku gwe yajja ngomanyi nti wabeerawo ebitambula mu parliament
nabuuza bano abali wano wosookeranga obudde wano ogenda kuyingira abasirikale abayimirirawo abakuwa sanitizer abuuza olani nabuuza oyo ndi mubaka wa palamenti wala okulayira emyaka ena nga takomangawo mu palamenti kati abo bangi ebonabyo mbaka emasaka nze kituufu nga simumanyi simulabangako ye first time yange nga press conference za lopu nzibaddemu press conference obukiiko mbubaddemu ne puli nale zennyini nzikodde nga simulabanga kati ababaka ba NUP bangi naye wa independent si wamu naye kati abo ba nupulining mwaba makadi mu ngeri y'okuzitunda kuba Sebuufu ye yali mu kakiiko k'ebyokulonda n'awabuwi mukyala we kadi n'alekawo yali alina okugifuna abantu ne baga kati ono ye mutuufu kyekye nabagamba nti abantu abatuufu bwe banaabimibwa kadi zigenda kufunibwa abantu abakyamu kati lwaki omanyi oyo independent akola ebyo ekibiina tekisobola muteekako kazito konna kuba tekimuyinaako buvunaanyizibwa kadi mwagimumu kati akola atya so n'olwekyo Mwanga Kivumbi agezaako kulabanga kubanga naye yennyini ku ground eyo waabwe tali bulungi ate yakoze statement n'agamba nti omubaka wa NUP yenna atabadde n'abantu ye field commander wa Central bagenda mu constituency bagambe gwe tukujjayo tuteekayo ono era njagala mutegeeza nti ababaka ba NUP wano mu Central ndowooza abakoledde abantu ye betusomye bonna si ba mu Central balinga 5 abasigadde bonna nga 50 n'okusoba bamu 2 tewali bonna bafu okitegeera tewali kibakoledde bantu okojeko Segirinye yalwala n'Ekyami Malende yalwala kati naye yalwadde emyaka 5 bamuzizaayo n'eggulu Nairobi mulwadde okitegeera so kati ng'ogyeko aba 2 naye abasigadde babadde bakola ki Bananyonde Bukomasimbi simanyi ba Geoffrey Lutaye ekyotera bano bani bonna bafute balina kye basobodde kukolera bantu parliament ebalemi okwogera mu constituency tebaliyo bali awo so kati gwe bagamba nti no sayininga wano ali kusaidia abantu sayininga wano natali kusaidia abantu njagala Mwanga Kivumbi anzigireyo ebiwandiiko kubanga ye azenga tabadde na deputy president wa Buganda sente zize zibbibwa milioni 8 bwazifuna ne bafuna simanyi 10 ne bafuna nga yali tagamba abantu kusayininga nga ye samulaba ku kiwandiiko kyonna kye yasayininga nanti kati kuluno ye yatuddewo ku kyalo kati anti kyenkugamba nti bana ababaka be mugamba basayininge mbwera okusayininga kwabwe kubateeka kusaidia abantu ebyo bifu wabula mugezaako kubikkirira Kivundu okitegeera mugezaako kubikkirira Kivundu nti kuba bana ababaka benkugamba bwe guba muyembe oba fene yavunda nga toyina nawo osala kulya bavundu mu constituency zaabwe ate era bavundu ne mu parliament so bo balina kugenda bugenzi era nze kyesaagala bino bye bagamba nti kakati abaka bano bwe munaaba makadi bagenda kutukuba mu bifo in fact bwe mubawa kadi ebifo ebyo tugenda kubiruzinga kubanga omuntu atakoledde bantu bw'omuwa kadi abantu bagenda kumusuula yes gwe kadi ojja kusinziira ono gimuwe kyembagamba bino bye mugamba nti tugenze ku ground kunoonya ani Matiya alina obuwangizi bwenkana ki Matiya alina ebyo bifu kubanga ate muzize temubiraba kyekyaleese n'ebizibu kati byabadde Makerere kyekyaleeta ebizibu ewansanja era ebyo biveting committee bawalukamba vetting committee eriwo kati yonna yabafere teriiko gundi ndowooza kusobola okuba kuliko abantu nga 2 Rahima Juma oyo muwala ndowooza ne Evans Lwanyaga abo naye abasigadde bonna abasinga obungi bonna ba candidate pozi ne Kayabula bali 3 Kayabula waliwo gwe bayita Eddie Kayabula y'omu kube bawamba juzi bawambire so naye abasigadde bonna bafu kubanga bonna baagala bifo nze njagala omanyi ekintu newe kiba kibi osobola okubaako kyokikoppako omuntu asobola kukola bibi byokka asobola okubanga koze ebibi bingi Mwami Museveni ne gavumenti ye bakoze ebikyamu biyitirivu tukimanyi enguudo mbi amadagala tegaliyo malwaliro nakitubyogeddeko bikyamu era tubivumirira okitegeera engeri gye balondamu ebidomola byabwe naki ne babireta mu parliament ne berewo ne bebaka bakadaga byali abuuza nti no naye mbaka wa okitegeera semuntu yagamba nga akyali reporter wa parliament baali balina endowooza ensonga gye balonda parliament n'ensonga gy'eronda omubaka
ngabo anave no mucheke yajja wanisa omukono ne bamugamba mukuyingira nga omukono guli waggulu bamugamba tetuna batandika kulonga omukono giri kukiriza kati nga yerevu yombaka wa parliament tobola banze nzikanya naye agamba bomba munanonda lwa kufukirira abantu mazzi ku nyete munonda kubanga jusi sije emirimu gye nyine bombaka wa parliament naye tebamulonda tebamulonda gena maaso bamulonda so nolwekyo nti bwotunulira nti nali mchena bademba gamba Ssemujju wadde si waffe sawa yona asobola okubeera waffe ate Ssemujju abadde akola bulungi mu parliament nze nabagamba omuntu gwe mugendo simba ku Ssemujju tagenda kumuwangula jeje musisi munafu nnyo ne musisi lwa kyasigala mu mateeka nga gwe munafu nnyo tasobola nze nkubuulira kati kicha era agenda mu parliament kwebaka bwebasi je mukono ki anti kati kibye okutagala bye ugamba ebisanja bina mujje eno mukono municipality simanye eno buyikwe sima mukono south simanye eno bisanja bisatu namboze bisanja bisatu omugambe musi mukwano gwange musi bakulese kugwa ekira toyina gyolaga kyokamba akola mobilization ewa ali mu bantu kati je ali n'ebipande gye biri ekira nabirabye ani amuhamba ebyo bifu opportunity yali namboze oyo ebisanja bye bisatu bimumala ali eyo ali mu pesa anti ali mu pesa advocate ya gundi ya pesa advocate ya Benjamin Katana eno ngenda kasero nagenda yo kone signing ayo na kati eyo kantu ki bali kukoli awo ne tukola sacha kwenye musina agamba mujje ku office ate na bodde nagenda obwavu bwali bunumira na signing yakawera anti kusima ngo kanti mukoze bulungi story obakale kala baganya kabanga kawera yabasima era musisi mwinako buzibu nange simwinako buzibu ne ngambye nti we bamutadda waliwo engoma nene toso kiringa watajoje musina omugendo omusimba kuluta maguzi tosobola zambali kwe kusala amagezi nadduka navayo nakaseke waluta maguzi najje nasa namutu kubanga wakayima mufu muvundu wakayima tasobola kukomawo so kyembadde nkugamba nti omuntu ne wabamu nti ekintu newe kiba kifu osobola okubaako kyokiyigako kyensobola okuyiga ku NRM obuvuyo bwonna obwaliwo yabusalira amagezi kubanga luli tukimanyi bamama babazi besimbangawo no sekuyitale jeno ne yesimbyewo no mwanika wa kibiina bonna balozi manamanya bali babaka ba parliament tobajjukira bakasule Lumumba bonna bagenda okujja ku secretariat bali bava kubaka wa parliament naye ndowooza kyatandikira Kasule Lumumba ne baga nti bwoba oyagala ekifo kyonna ekiri technical mu kibiina togeza ne weegwanyiza ekifo kyonna ng'ekigendererwa kiki nti abantu bano abali mu kibiina fe abanoonye ebifo okuvuganya okuweereza abantu tufune obwenkanya mu kibiina kati Kataabu afuna ati obwenkanya okitegeera ne Rubongoya ani Kataabu ngayagala kadi ya Kampala Central ne Rubongoya anti kyenkugamba nti singa wanaabaawo mu kibiina akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde okitegeera akakiiko k'ebyokulonda ekisooka keetengerera ekyokubiri nzize nkyogera lunye nti David Lewis Rubongoya n'emirimu gy'akola ne banna abalala yeetaaga okubanga tayina kifo kyonna kiyeegwanyiza okusobola si concentratinga kwokka n'okunoekawo obwenkanya kubanga oli ajja kugamba nti bannaye nze kati ng'ewange Kawempe South abantu babadde bankubira amasimu buli lunaku naye yo naafuna kaadi nga chairman Nyanzi waali okitegedde kakati eyo yembeera gye nkugambye yaliwo mu kalulu akakoze eki akawedde disebufu aleeta mukyala we kasaba bazuukuka ekiro mu buliri bwabwe mukyala wansanyusiza bulungi ekiro kakati genda nga gyebali naye naga nti wansanyusiza bulungi ekiro kati ebyo bikyamu byetwagala okugjawo nenze nsaba abantu bano wammanga ekisooka sekuyitale gino w'ekibiina bamemba be electoral commission bonna okitegedde mobilizer w'ekibiina omuwanika w'ekibiina bonna nga tulaba system y'NRM awo kakiiko kaabwe bonna ebyokwesimbawo babikole ki babiveeko baconcentratinge bobo oyagala kwesimbawo wandikira president omugaya nti bannaye nze mpanise designinze sigenda sekuyitale geno designinze sigenda kwesimbawo zaba kunzi designinze okitegeera
Yes, nze ndi ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda designinze. Balizayininge kubanga bagala ebifo ebyo webali nga tebagana bya bufuzi. Nga watula mkuba sekretary general. Letaka kuwa mbaka wa pale. Nze ne bomba okubeera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne wobumpango mpa milioni 2. Nsobola okuweereza ekibiina. Ne sigenda mu parliament kufuna milioni 4. Izalebulebu. Nsobola okubeera sekretary general. Ebisaanyizo byonna mbirina okubeera mu kifo kyono. Mbadde njagala ekibiina kyange ku luno tulina okutereezaamu ensonga ezo. Bino byengambye bya Chairman Nyanzi. Yabadde yenga yeeraba nti ye ekibiina. Era ajja gamba Rubongoya, gwe Rubongoya sente zino sayininge gwe katana sayininga zigenda eri. Ebyo tebikola kati byakoma luli. Ekibiina kya myezi 2 ffenna tukyali mwagana agadduka. Kubanga waliwo ne baba wa kadi ne basigana ne bagamba wayi. Mumbeere eriwo wayisango kuyinza okugula. Ne batusazaamu. Bingi. Yes, bingi ebyaliwo. So kati ekibiina tukiterezeza. Kati Chairman Nyanzi alaba nga omugaati gukoze eki? Gugenda. Alaba talina kifo kyagenda kwesimbako. Alaba ate ne office gyani badde akozesa okuinfluencinga kadi na biki byonna bigenze. Okitegeera. So n'olwekyo ekibiina kyaffe ku luno twakwata lweyo ne tugogola ne twera. Ne tukiteeka mu line. Sekuyitale jeno w'ekibiina okwegwanyiza si kibiina yenza amagezi gemuwa ebyokwevuganya abikole ki? Ne bammemba bonna abalala abali ku mirimu egiri tekiniko mu kibiina baconcentratinge ku mirimu egiri tekiniko tuleme kufuna bizibu. Kubanga sekuyitale jeno bwana aba ali mu kalulu mu Kampala Central ali mu lebulebu adduka kadi eri ne wabaawo gwe banyiga ssente eno n'amuteeka ku list munagamba muti olinga agambye nti kadi mwajinguza. So nga ate sekuyitale jeno olina okwetegereza ebiwandiiko bikwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda ono mwakoze mutya kadi kituufu yagifunye mu mazima n'obwenkanya. Omanyi petition ezaaliwo ku mulundi guli twafuna petition ng'emitwalo 3 naye tewali gye baddamu. Kibiina kyagamba atafunye kadi nga weemulugunya petition naye petition zizo zonna ze twafuna nga zonna zigamba kadi bagiguzizza oli naye nga petition ezo ebitundu 9 ku 10 nga zeetoololera ku Chairman Nyanzi kutunda kadi. Yes, nze manyi bakansala besobola kwogera wano naye nga bajja ne bangamba omanyi kansala oba n'emitwalo 5 kakadde meka oyite waagundi wonna wabadde osinzira byonna byokola kanso tugenda koma wano kituufu bulijjo tutandikira olunaku olulala abantu ekisooka bakusiima nange mbeebaza okubeerako kuno mbeebaza mwebale kutulaba twagala tugogola ggwanga lyaffe Uganda.